nze nzekka naye omusajja atagaba ssente anfaananira ng'ekisiimuula eky'omu mulyango nga kyalinyirirwa kyakakanyalla naye tanyuma. Mwana muwala Antela mumwewuliriddeko mu katambi ako k'empleyize ng'agamba nti ye omusajja talina ssente amulabikira ng'ekisiimuula ekyalinyirirwa era tanyuma. Abalungi bange abaami n'abakyala kansobye nti mwasize bulungi nti mukama akyabankuumidde era mbadde nsaba atanaba kulayikinga subscribinga nakutapinga ku notification button okikoliko katikati mukwano amawulire g'olunaku olwaleero era nkyali ku nsonga za Antela ye evidence tukyamufuna era ebigambo ayogera bisongovu tetumanyi kikyamutuuseeko naye nga omukyala ono ye bambi alaga nti ye ne SP4 abadde agomera bingi nnyo. Waliwo ebigambiddwa nti ensonga zino oba obufumbo bwabwe bwakyankalanye lwa nsonga z'Abalongo. Mukimanyi bulungi nti mu buwangwa oba mu Buganda waliwo abantu abalina enzikiriza nti Abalongo balina Okwaluula traditionally whereby Abalongo bafunira obubbo webabeera babalula waliwo ebigambo eby'amaanyi ebikozesebwa kimanyi nti mumanyi bulungi traditional. So waliwo abagamba nti Antela of late abadde alokose nga mukyala mulokole era ng'enzikirizibwa eyo eya obuwangwa takyagikkirizaamu. Mujjukire bulungi nti mu bakyala abamu mu Uganda oba omukyala akulira ab'Ekinaasi Mama Fiina mukwano gwa SB4 nnyo n'amaanyi era nga mutonerako n'emmotoka. Oyo omukyala yakulira ebyobuwangwa era ye abikkiririzaamu ekyo kyo kiri obvious nga bagamba nti Mama Fiina yagamba SB4 Abalongo babalule mu traditional way oba mu ngeri ey'Obuganda nga kino tekyayisa bulungi Antela era mbu kyova olaba positi ye eri yagambye nti Sitani wakusaazibwa kubanga ye akkiririza mu Katonda era yagambye can somebody shout hallelujah era mu comment section oba buli agamba hallelujah yayogedde ebisongovu n'agamba nti ye tayagala nnyo muntu avaayo nakkiriza mu nzikiriza endala ate nga Katonda gy'ali nga Katonda yaba amuwadde ekintu era n'agamba thank you Jesus for my twins, congratulations to me once again. Sitani aswaziddwa. Ndowooza message yabadde ategeeza bw'ogithinkingako nnyo oba w'ogiwa nnyo time osobola otegeera ki kyabadde alowooza ono omukyala. Bagamba nti mulimu ebyo Mama Fiina ayagala Abalongo babalule mu ssabo enzikiriza Antela gy'atakkiririzaamu era ndowooza nammwe mumanyi omuntu bw'alokoka alina ebintu by'atatekinga for granted kubanga enzikiriza y'abalokole oba being born again waliwo ebintu bye batakkiririzaamu kaŋŋambe ng'okunaaba eddagala okufuuwa emmindi bintu bingi ate mu by'Ekinaasi abatamu babeera bakuyita kwetambulira nti nfunye ekisibu neetambulidde ngeze mu ssabo naye nga enzikiriza y'abalokole ebyo tebikkiririzaamu era waliwo abagamba nti Antela walokose luno n'ebyama bya family n'obitotola mu lujjudde. Emabegako awo ne Bad Black yavaayo n'agamba nti omusajja ye akuswaza essaawa zonna. Oba omuwa ssente oba omuzaalidde balongo oba okoze eki oba muwadde ensi n'eggulu omusajja essaawa yonna akyuka. Ebyo byabadde ebigambo bya Bad Black mu katambo akamu ke yafulumiza last week era nga ye Bad Black agamba alina n'obukakafu nti Mama Fiina yeyaviiriddeko obufumbo wa SP4 ne Antela okufa. Ebyo byabadde ebigambo bya Bad Black. Mumanyi bulungi oyo omukyala she's so outspoken tatya biduduma
afeesinga ekitunga bwe kiri head zone. Mujjuka bulungi ne mu covid bamukozesa akalango ak'okugoba bamalaya ku street tebafuna covid. Ministry ya health mu Uganda yavayo negamba nti buli yakola akalango yali akakola voluntarily oba yali akakola nga tasuubirayo ssente nga akakola kuyamba muntu wa Uganda oba omuntu yenna amuwuliriza oba abantu ba inspiring. So Bad Black yavayo n'alumba ministry n'agamba ye ayagala ssente ze tayagala byabwereere. So y'omukyala afeesinga ekintu head zone ye talina gwatya. Oyo omukyala mumanyi bulungi alwanya entalo yaliko mu kkomera yavuddeyo n'agamba alina n'obujulizi nga Maama Fiina yaviiriddeko bano ababiri okuseparatinga. Era waliwo namore ge twafuna nga balaga nti waliwo omukyala omu UK gwe bayita Ashalove ono naye yabadde muganzi wa SB4 naye nga bo bali mu long distance relationship. Naye ono omukyala ye yabadde akimanyi nti Aunt Taylor exists kubanga ono TV personality, omwami we ali ku media, ali ku YouTube, ali ku TikTok. I mean buli omu amanye eno couple. So toyinza kuŋŋamba nti SB4 asobola okuva eri n'akukwana n'omukkiriza n'otamanya nti alina omukyala. That's enough for me era bw'oba bulimba. So kiraga nti ono omukyala yabadde akimanyi nti ono omwami alinayo omukyala naye nga bamanyi abakazi ennaku zino ebyo tebibalya. Oba olina omukyala oba olina abaana oba olina ki, that's your business, it's none of her business. Ye waaba akwagadde ajja nakulwanirira. So kigambibwa nti ono omukyala Ashalove ne SB4 babadde mu long distance relationship era nga SB4 abadde tali lucky kufuna visa ya UK era nga bano babadde basisinkana enfunda eziwera from other countries. Kubanga oba olinamu akasente ko ng'oli mu long distance relationship osobola ogamba omwagalwawo katumitingire Dubai. Kaŋŋamba olina omwami ali mu America bakumye visa ate omaze ebbanga ddene nga tomulaba musobola ogamba you know what katumitingire Dubai. You get katumitingire Dubai, katumitingire Qatar, katumitingire Bahamas, Maldives, France, okitegeera ensi yonna enaabanguyira. So bagamba nti nezo trips SB4 zabadde atekinga ono omukyala Ashalove abadde asponsoringa era waliwo ne screenshots ezibadde zitiŋŋana nga ziraga nti ono Ashalove amaca era she's a known husband snatcher in the UK. Screenshots zitiŋŋanye nga biba banne kyekibadde mu screenshots nga teziri different from different people nga bagamba oyo ye gwe mulimu gwe yasigalira okukola abami babane bakyankalanya amaka. She's exchanging words with several women. So Ashalove naye bambi ebibye nabyo si birungi naye ono omukyala nga wena bagambye alina foundation bagiyita Ashalove Foundation era nga SB4 abadde spokesperson. Then Aunt Taylor naye ku TikTok ye ayinako videos zalaga nga alina omutabani omu ateeberezebwa okubeera mutabani we. This boy yatuula P7 last year era Aunt Taylor yamuwa ebimuli namuwayo ne ku ssente ebintu ebyali bitrendinga. Yes, ku TikTok ya Aunt Taylor that video is still there. Nga yeebaza ne mutabani we okusoma alaga video nga I'm picking her up in her car. So mwenna abaali bagamba mbu Aunt Taylor yali mugumba nedda ba mikwano. She has her kids. She has a kid or two naye nga alinayo omulenzi gwe twakonfamize. So teyali mugumba naye nga mumanyi nature yaffe abakyala olumu olubuto lugaana bugaanyi ne bakukebera ne basanga buli kimu kiri clear tolina bulwadde bwonna naye olubuto ne lugaana omubiri gugaana bugaanyi paka nga mukama asiimye n'akuwa ezzadde. Era ndowooza kyekyo kisinga n'okunyiiza nnyo Aunt Taylor okubanga maybe Mama Fiina afeelinga entitled nti yabawa oluzaalo kubanga ne Mama Fiina yavaayo n'abyogera nti yeebaza mukama nti
bano SB4 yafunye oluzaalo era n'agamba nti yalobawa ndowooza tekyanyiziza ennyo ne Taylor ng'agamba nti Sitani alinga eyo yeggulumiza so bamikwano ge nga mwoleka embayinirina olunaku olwaleero musibe